abantu Easter bagiridde bulungi, abasanyuse basanyuse, abafunye ekyokulya bakifunye, n'abatakifunye ng'ensi munaye bwebeera tebakifunye. Era Katonda beyasaasidde basanyukidde ddala anti omulokozi yazuukidde. Olunaku olwali lwa Mande, obudde bukedde ng'olunaku olulala lwonna, era ntwamuzaayo essaawa emu 2-3 wakati awo ne tufuna amawulire nti Pope Francis afudde. Kinkubye nkikuwembadde ne mpulira nga nsiridde. Twakulira mu bwavu bungi ddala n'ekyokulya wakakibula. Twakulira eyo mu biyumba obutali masannyalaze ng'ewaffe bayitayo mu kinaku. Bwe taalaba ensi etufundiridde, abamu ku baganda bange bagenda ku nguudo eyo, nange ne nandika okubundabunda nga nnoonya obuddukiro. Nze omu ku baagoberera Paapa afudde kati nga tannafuuka Paapa. Paapa ono ekyamunjagaza ennyo, musajja abadde alwanirira omuntu wa wansi, musajja abadde mwetoowaze ennyo, avumiridde kye bayita ensonga y'okulwanagana. Buli wabadde awulira olutalo abadde avaayo n'asitula eddoboozi n'agamba kwabo abatandise entalo nti si kituufu. Okumanya abadde musajja atayagala ntalo, omusajja abadde ow'eddembe. Ne bw'abadde tannafa yasoose kusinkana Vice President wa America J.D. Vance. Simanyi bwe bayogedde mu mboozi y'akafubo ne Vance, ninsuubira yabadde amugamba ku nsonga y'eddembe mu nsi yonna, kubanga America bw'esalawo okutandika olutalo erutandika, bw'esalawo eddembe likuumibwe kisobokera ddala. Era ndowooza ze zimu ku mboozi kuwayamu okusemba Paapa kwabaddemu nga tanava mu bulamu bw'ensi eno, abadde musajja wa ddembe. Paapa ennaku zonna tubadde tumuwulira nga avumirira Isirayiri ku bikolwa bye badde yenyigiramu eri ensi ya Palestine. Abadde teyerya ntama. Tufiiriddwa nnyo munnaddiini abadde ayawukana ku bannaddiini abalala mu nsi yonna, nga ne Uganda mwegitwalidde. Bannaddiini tebaagala kuvaayo kulaga bwenyi bwabwe, naddala okwogera ku nsonga ez'ebyobufuzi, ensonga z'enguzi, ez'abakyala abadulugunyizibwa, abaana abato abasobezebwako, abasajja abakulu abikakatira abawasa abaana abato. Si kyangu kuwulira munnaddiini ng'avuddeyo okwogera ku nsonga eziringa ezo. Naye Paapa abadde alwanirira omuntu wa wansi, yayimirira n'ayogera olutatadde ng'alwanyisa enguzi eri mu nsi gy'atuulamu, ng'akulembera ekkanisa eya Vatican. Era nga avumirira nnyo ekigambo enguzi. Abadde Paapa. Era nkoze buli kimu ekisoboka okulaba nga ntuuka wano ku MR Live kyogere ku musajja oyo atagenda kuzikawo gwe tufiiriddwa. Nsaba abanaagenda mu maaso okunoonyereza ku byafaayo by'omusajja ono Paapa, naddala bannaddiini, abalokole, abasiraamu, abakulembeze b'ekkanisa ya Uganda, Church of Uganda,
abakulembeze ba Roman Catholic Church wano mu Uganda bagamba basiima ogenzi. Muyinza okuba mubadde mwesuulyayo gwa Nagamba nga temufaayo kumanya Papa Francis abaddaani. Era ng'ebiseera ebingi bwe muyimirira okubuulira enjiri gye mubuulira mwogera mwekuteera, mwogera mwetya, temulwanira muntu wa wansi. Mukimanyi bulungi omuntu wa wansi anyigirizibwa ebiseera ebisinga naye temuvaayo kukyogerako. Abasinga mutundira kimu kya 10, abasinga mutundira kiweebwayo, abasinga mukimanyi bulungi nti street mu Kampala wano n'ebibuga ebirala zijjudde abaana batalina mwasirizi. Naye musirise mwabirekera bannabyabufuzi. Temukimanyi nti bannabyabufuzi baba boogera batya, kuba bakimanyi nti singa banatumbula amaloboozi gaabwe abakulembera bajja kubalaba bubi. Omuntu yekka asobola okwogera ebintu nga tatidde abeera musosolodooti. Paapa abadde ayogera, tufiiriddwa omusosolodooti atagenda kuzikawo, tufiiriddwa omuntu gwe tugenda okukaabira amaziga paka. Musajja takaaba naye bwe nawulidde nti Faafa afudde amaziga gampiseemu. Paapa abadde tasobola kwebaka mirembe ng'akimanyi nti abaana bali e Yemen, bali e Somalia, bali liddawa basula njala, bagisiiba bafa njala. Oyo si abadde Papa Francis afudde. Paapa abadde atalaga ensi yonna ng'alwana okulaba nga ekikolwa ky'abasosolodooti abamu ekyokusobya ku baana mu kanisa kiggwawo. Paapa yali yategeera obuvunaanyizibwa bwe. Paapa tumulabye emirundi mingi ng'anywegera ebigere by'abantu n'okunaaza ebigere by'abantu abatalina mwasiriza abanaku. Paapa bw'omugeraageranya ne bannaddiini be tusiibamu be tulaba, olabira ddala nti waliwo enjawulo. Bannaddiini abali mu nsi zino ezaffe ezikyakula bo bamanyi nti okwambala amasuuti n'okutalaaga emitala w'amayanja n'okuvuga emmotoka ennene n'okwewaana nga bwe baali obubi kati bali bulungi. Paapa abadde ayawugana tabadde bw'atyo nga bannaddiini abalala. Kuzika kwenda kubaawo mu nnaku nnyo okuva kati. Tuyinza okuba tekinnatuyingira tunnakitegeera bulungi tufiiriddwa ng'ensi. Omusajja ono bw'anaggweera mu ttaka tugenda kutegeera ki kye tufiiriddwa ng'omuntu ng'abantu. Kibadde tekiyinza genda bwe kito nga sikyogeddeeko, kubanga Paapa abadde he has been identifying n'abantu nga ffe abaali abanaku. Ayinza okuba amaze ebbanga ddene nga tamanyi bwavu, nga tamanyi kyekitegeeza okusula enjala, okugisiiba, obutagenda ku ssomero, okutambuza ebigere, naye buli kadde abadde avaayo n'agamba Isirayiri nedda ekikolwa ky'okola si kirungi. Abaana ba Palestina nabo bantu. Gooza lwaki okuva Paapa we yajja mu kulembeze 2013 wakati awo paka kati Amerika ebadde tekyalwana nnyo ntalo nga bwe yakolanga. Paapa oyo nga tannajja mu buyinza, tannajja kulembera kanisa Rosa Rasi. Paapa abadde omuntu wa mirembe ng'akwata essimu n'akubira Obama n'agamba nti nedda. Paapa ng'akwata essimu n'agamba Donald Trump kendeeza obusungu mpola mpola. Okuva Paapa we yajja
okukulembera obukatolisi tweyongera okufuna emirembe mu Uganda wano. Okuba Papa Francis omugenzi kati bwe yajja ku Namulondo, bannabyabufuzi ab'opposition mu ggwanga wano bakendeeza obusungu lwakuba mwe temwakiraba. Okumanya Papa abadde mukkakkamu okwawukana ku bapapa abalala abaziikibwa mu keesi esukka mu emu. Yagambye nedda ngenda kuziikibwa mu keesi emu. Si kyangu okuwulira obulumi bw'omuntu afudde nga tali mu nsi yo, naye ensi enyoreddwa si bakatuliki bokka. Wiki nga 3 okuva kati ekkanisa egenda kuddamu okulaba Papa omulala. Naye katusabe nti tunaafuna Papa badde omukkakkamu ng'ono. Iwe nabadde musanyufu nnyo, ntera okuba omusanyufu mu nnaku zino, naye neewunyiza lwaki obudde bwakedde nga mpulira siri musanyufu. Mbadde njagala Papa bannange, nze siri mukatuliki. Nali naatera obbivaako ebyokuwandiika n'okwogera nga nzaamu abantu amaanyi, naye bwe natandika okugoberera ddala obulamu bwa Papa okuva bamulonda, natandika ndowooza 2016 awo, ne mungoberera ebikolwa byo byonna mu COVID awo, obwetoowaze, obukkakkamu, abadde abuulira kwagala nga Bayibuli bwegamba. Bannange, tuvudde ku kwagala. Ababulizi b'enjiri babadde baatabukira okubuulira enjawukana mu makanisa gaabwe, naye Papa wanenga gwe gubadde yebadde trend. Papa yasigala ku mulamwa ng'abuulira abantu kweyagala, abantu okulya 3 square meals a day, emirundi 3 olunaku, abaana ogenda ku masomero, abasaserodoti obutakabasanya baana bato, okulwanyisa enguzi, okuba n'ensi erimu eddembe, okubanga buli omu alabibwa ng'eyatondebwa Katonda. Kuba Papa badde akimanyi nti ffenna twenkanankana. Mutunuulire bw'abadde anywegera ebigere by'abantu entakeera, mutunuulire bw'abadde anaaza ebigere by'abantu entakeera. Wenkakasiza ddala nti Katonda gy'ali. Laba Papa olunaku lwafiiriddeko, olunaku Yesu ng'azuukidde, Yesu ng'agenze mu ggulu. Bw'oba yagala onoonya omutuukirivu, butuukirivu ki bw'onoonya obusinga obwo? Papa afudde ku Easter Monday. Mbasaba bannayuganda mugoberere bulungi ebigenda mu maaso. Abantu engeri gye bagenda okukungubagiramu Papa, mulabe omukwano, mugenda kulaba amaziga e Vatican n'ebitundu ebiriranyeewo ne mu nsi yonna. Papa badde ayagalwa, Papa badde mukkakkamu, Papa badde teyeegulumiza, Papa alwanyisiza enguzi, Papa avuddeyo n'ayogera ku bintu ebinyigiriza abantu, Papa badde teyerya ntama, Papa yasembyeyo nakwogera n'abakulembeze ba Amerika, kitegeeza abadde ayagala eddembe. Abadde mukosefu naye yalabiddwako ng'ayogera n'abantu ku Easter, ekibadde kiraga nti Papa abadde muntu w'abantu. Kikyoyiga mu bulamu bwa Papa? Obukkakkamu bwe buwangula, obwegassi ge maanyi. Tosobola kukola bintu muntu omu.
abadde abulira kwagala abadde tayagala ntalo papa tabadde wa ntalo Papa Francis abadde avumirira enguzi Papa Francis abadde ayagala abanaku n'abagagga nga abalungamya ngalaga abagagga engeri gye bayinza okuyambamu abanaku Papa Francis okuva olutalo lwa Ukraine ne Russia lwatandika abadde wankizo nnyo bantu ababadde bavaayo nga bagamba nedda Russia kyokola si kituufu abadde avumirira obusungu twetaaga abakulembeze abalinga Papa Francis abadde agatta omukulembeze aba agatta kulembeze benjogerako beewaliwa abali mbuyinza n'abali ku opposition nina akantu kentera okwogera bannange ne batantegeera bulungi ntera obbagamba banne tutuule ku mmeeza abeera banga abalabe ba Museveni oba omwami Museveni baalabanga abalabe mwina muli bannayuganda tusobola okutuula ku mmeeza tutwala eggwanga lino mu maaso tetusobola kutwala Uganda mu maaso kati twegasse mukinga 3 kuva kati tusubira okulaba omukka omweru mu bbanga awo ogulaga akabonero nti Papa omupya omujja alondebbwa omuddugavu guli tulaga nti tanalondebwa bwe tuliraba omweru ddala Papa omujja aliba alondeddwa tusaba era tufukamidde ku maviivi gaffe Katonda akwate ku mitima gy'abakadino abatambuka waggulu wa myaka 8 abagenda okulonda Papa balonde n'emitima gyabwe abajjeko obusungu ku mitima Katonda abasobozese okubajjukiza Papa Francis byakoledde abantu batulondere Papa ayinza obutenkanankana kubona Papa tagenda kuddawo abanda aba Papa naafudde tagenda kuddawo musajja abadde mukakkamu musajja abadde abulira okwagala badde ngoberera ebigambo bye naye nga baba bayogera kwagala butuufu oddayo ewaka n'ogamba nina okwagala bannange abadde ayogera ku kwagala balirwana abaffe nga bwe tweyagala abadde abulira golden rule egamba nti kola banno kyoyagala bakole yabadde Papa Francis engeri gyafudde abadde tebagoberera byabadde ayogera bannabyabufuzi bannaddiini abagagga mugenda kyusa obulamu bwammwe twatondebwa Katonda n'atuwa n'atusaasira n'atuwa lwaki atuwa tuyambe abanaku tetusobola kuba ffenna bagagga mu nsi muno naye abo abanaku abali mu nsi Katonda alina ensonga lwaki yabateekawo ate ekitiibwa kye kirabisibwe kitya ng'omuntu alina oyo ensi gweyita omugagga abayamba Papa wadde kyakulabirako gwasigaddewo nga Katonda akuwadde ddayo weetegereze ebyafaayo bya Papa bw'onoomala okubyetegereza togenda kusigala kyekimu ogenda kulikirawo kweyisa obubi ogenda kuvaayo oyimirire ne foundations zino nga Labongo Charity Foundation obeeko omwana gw'oleeta akaseko ku matama olina ssente empitirivu naye raba ani gw'olabirira ani gw'osaasira oba oli wekka eyo ne famire y'abantu 5 oba 4 oba 3 mu kikomera oli kololo oli muyenga toyagala kumanya n'okulonda tolonda osekerera abo abookebwa omusala nga bagenza okulonda
owulira abawoggana nabenyigidde mbyobufuzi era ogamba ebyobufuzi byabanaku abatalina byakukola waliwo ensonga lwaki Katonda yakuwa yiga byonna ebikwata ku paapa sisobola byogerako wano wentudde olina essimu yo olina TV ogenda kugoberera paka webaliziika paapa munaku nga nnyo okuva kati paka bwe balilonda paapa omulala byonna bigenda kuvaayo byobadde tomanyi nze mbadde ngoberera era nga bintu bingi nnyo paapa byayigiriza oba byakola nange njagala mbikole oba oli awo olumu buba busobozi ne bugaana nenavaayo nengamba kambulire omukwano kambulire obwegassi kambulire abantu bonna abasumba bawulidde ebigambo byaffe bannabyabufuzi bawulidde ebigambo byaffe abanaku batuwuliriza abagagga batuwuliriza naye ng'ani oyo abadde atuzaamu amaanyi tubadde tuyigira kwani tubadde tulabira ku basajja nga bapaapa Papa Francis Papa yazaliwa mu 1936 afidde ku myaka 88 gwina emyaka emeka oni emyaka 4 uli adda nti ogenda kufa era otandise okweyisanga bw'oyagala tebereza singa Katonda akuwangaaza n'owangala nga paapa n'oweza emyaka 88 ensi egenda kukwogerako ki babagenda abali baabo balivaayo bakwogerako obulungi obwereere nga bwe njogedde ku Papa Francis teweeyisa bubi kuba okyali muto okyalina emyaka 3 olina emyaka 35 oli minisita olina emyaka 4 oli minisita olina emyaka 3 emyaka 5 laba engeri weeyisaamu laba enguzi gy'olya laba tokimanyi nti wali abantu abasula enjala mu ggwanga laba tokimanyi nti abantu basula enjala laba tokimanyi nti abantu ne mu UPE amasomero ga UPE tebasobola kusomerayo laba tokimanyi nti amafuta omuntu yagula emmotoka ne yagiparkinga tasobola givuga amafuta abagaseera laba tokimanyi nti sukali ow'enkumi nnyo ob'enkumi ttaano alema bannayuganda okunywa laba tokimanyi nti oluguudo olukutwala ewammwe lwetaaga okubaako omuntu ayogera n'atuukirira pulezidenti oba bekikwatako ne bakola oluguudo olwo laba enguzi ekyase mu ggwanga naawe ogyenyigiddemu nejjukira akaseera ako kooliba nga toli minisita jjukira akaseera ako kooliba ng'ozze ewaka ab'eŋŋanda zo bokka n'abaana bo kati be bakutegeera ng'omuntu abaana bo bakuyita taata abantu ku kyalo bwe bajolonganga bakuyita taata Dani taata Nicholas kati ofuuse taata gundi gwe yali minisita unzo ko wadde tokimanyi genda oddeyo olabe ebikolwa bya paapa paapa abadde muntu wa ddembe ng'ayagala emirembe paapa abadde ayagala emirembe ensi efiirwa abagagga abantu ne bakaaba abantu ne bakuba endongo ne balya emiceere naye ensi bwe efiirwa omuntu abadde ayagala emirembe ensi ekaaba ensi eri mu kukaaba bannange negasse ku bakatuliki ku baganda bange bakatuliki tukungubagire wamu pulira bubi pulira ddala bubi mukama Papa Francis amumuze mirembe nkimanya agenza mu ggulu omwoyo gwe guli mu ggulu essaawa zino kubanga afudde ku lunaku lwa Easter Monday abanyoleddwa nganze mukama abagumye abadde bamanyi paapa kyategeeza paapa oyo Papa Francis kyategeeza eri Africa eri amawanga amankuseere kibajje kinene bannange tufiiriddwa paapa abadde atugatta ffenna tufiiriddwa paapa abadde tayagala ntalo tufiiriddwa paapa abadde ayagala emirembe tufiiriddwa paapa abadde agenda otugatta mu mbeera eno y'omwaka guno tunajjawa taata agenda otugatta bannange tusabe tume kwegwa mu malaka bannange nga opposition bagamba Museveni ogenda nga ne Museveni agamba nedda nkyaliwo tubadde twetaaga paapa mu kaseera kano Katonda asazeewo bw'atyo ne katusabe Katonda atamma atuwe paapa omulala agenda otugatta
ng'ate tuluubirirwa okufuna omukulembeze omulala oba abali muyinza balwana okusigalamu. Tewabadde mulala wabula abadde Papa Francis asobola okutugatta ffe nga bannayuganda wakati nga tweyuzayuza ebyobufuzi nga bitulwanya nga tulwanira entebe tulwana okugenda mu paalamenti tulwana okufuga bannaffe. Badde mbasaba tukulembere tetufuga. Papa badde mukulembeze tabadde mufuzi. Bannange ebigambo bimpeddeko tuli maziga bannange eno gye tuli naye katusabe Katonda atusaasire. Mweraba amanya nze Ssekabagenda ate tumanya ndidda Papa bamuziika nga bamutereka oba wakati awo nga bakadino beeteekateeka okulonda Papa omujja. Mweraba.